eyasabidde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olumba olugendo mutta ate ye yali mu kulaajana kubanga ye kasiwuukira Waikibenda bwe yatunuddemu n'alaba nga amagezi ge bw'atavuma Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine talina gy'alaga, talina wagenda kudda. Twongera obajjukiza n'okubategeeza nti pulezidenti w'eggwanga yalondebwa His Excellency oluusi ebiseera ebimu taba na budde bwabo, taba na budde bw'abantu bano abeeyogeza ebitaliiyo, naye munnange ate oluusi kisukkako nga pulezidenti w'eggwanga alaba obuntu ne bukakyere obusaanidde n'obutasaanidde nga nabo buwanika amatu nti bwayegera muyisa mu kamwa kaabwo. Bannange ebintu bino oba abantu bano babaaki, oba balowooza ki, oba basuubira ki? Oluusi tubulwa ekyokubagamba ne kakati ne Waikibenda, naye tumuwa obudde tudde mu kudisikasinga ku Waikibenda. Atalina kiddako ayalemererwa buli kimu. Omuntu atakyalina kiddako wadde Waikibenda music yafa, takyalina music, talina kyagamba bantu, naye awanika amatu, awanika embaaba beeze ezaguddeyo mbu naye tudde awo tumwogereko. Bannange tetulina budde, bannange tetulina time y'abano abasajja abasiru, yabuna obusajja obutategeera, yabuna obusajja obunyolo, yabuna obusajja obunalwanda obwajja okubba obubbi obutalina kye bugenda kuzzaako. Baganda bange, mikwano gyange, twongera okujjukiza bannayuganda nti buno obusajja tubutunuleko. Ensi ejja bulamula one time, tebigenda kukoma kati. Time ejja kutuuka ensi ebulamule n'otunulira n'akalwawo funa ekyokulya nako nga kadda ku pulezidenti wammwe kajooga, nga kadda ku pulezidenti wammwe kamanyiira, nga kadda ku pulezidenti waffe kanoonyezaako likes. N'ogamba oba okakolere ki? Waikibenda yaani kiki ennyo Waikibenda? Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine talina na budde buyinza kukaanukula wadde okukaddamu, talina na budde wadde buyinza kukagamba nti oba ki, wabula kali awo kaleega lufuluma lwa lutwe. Naye nga baganda bange, mikwano gyange, munansonyiwa okuyomba ne mulimu obuntu obwetaaga oba bwetaaga ki simanyi nakumanya. Anyway, buno bunoonya comeback music yaganye buli kimu kiganye, kati bunoonya comeback, naye ffe tubugamba nti twasimbula dda, tebulina kye bukyatugamba, tebulina kye bukyagamba bantu. Tetulina na budde bwabo tetuyinza obagamba, naye buno twabulekera yeekolera sooka obugamba ebigambo. Baganda bange ne bannyinaze mukuŋŋaane ne kana akasonga tukamiringule, ng'era bwe nabagamba nti ogutaggwa guboolanya abataka. Mujje ku kitaawo oluzine guno tugusale guve mu ddiiro. Yeekolera itonga gye gyange, musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe musinzidde okulaba live eno, alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi nga temukuŋŋaana. Mukuŋŋaane tutandike, mutukuŋŋaane tusimbule. Lutete Emma nsanyusa okukulaba. Siimwogerere omusajja eddira olugave naawe nsanyusa okukulaba. Sharinga video gwe yakatwegattako Nampijja Florence nsanyusa okukulaba. Yakatwegattako sharinga video. Red Zone, bannaye Red Zone nsanyusa okukulaba. Muganda wange weebale emirimu gy'okola ku lw'ensi yo. Weebale omulimu ettendo muganda wange gwokola ku lw'ensi yo. Ekintu ky'okola si kitono. Bannange otambuza obubaka, bannange olwanyiridde struggle eno, era na buli ababaawo abagala otukuba propaganda. Omukulu oyo yanoonya vidiyo ezirwanyisa statement zaabwe, era mbasaba mwenna abaliko mugende mumugoberere oyo mwana waffe wa munju. Bw'ali yonooneka ndimwekolerako ng'obuyinza bulagira. Otherwise tongwa yekolera gegange musiri mtewa musuze mtewa kusinzira ku budde n'ensi mu mulimu kulabira program ena, alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi. Nnyongera okubajjukiza nti ogwamwe gwa kunnyambako okuntambulizako obubaka butuuke ku buli munnayuganda. Nze ogwange gwa kukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo bamutembeeta. Tusimbudde ntaagingiraako Waikibenda mu bukkakkamu obungi, ntaagingiraako Waikibenda. Waikibenda tomanyi buzito bwa musaalaba gw'oli mu kwetikka mu muntaagingireko. Njagalayo abantu basatu bantaagingireko Waikibenda ku programu eno. Nsabayo abantu basatu muntaagingireko Waikibenda. Bino ebigambo bye ŋŋenda okumugamba bikulu. Bw'ataabiwuliriza ajja kunnoonya nga nfudde, nga tewali munnayuganda mulala asobola kubimuddiramu.
njagala asooke anoonyereze ku kigambo kye bayita genocide ekyali e Rwanda kyali kitegeeza ki oba kyategeeza ki eri ensi ya Rwanda kuba ekintu kyali mu kuyingizaawo essaawa eno kyekyo kyennyini ekya genocide eyali e Rwanda naye simanyi oba ye amanyi obuzito obwekyo kyagezaako okwetikka. Musomesa Fred Kajubirumbu yensanyusa okukulaba mukulu wange musooke mwanirize omusomesa mu kiraasi. Musomesa wange Fred Kajubirumbu ye muganda wange nsanyusa okukulaba webala emirimu gyonna gy'okola kulwa struggle nkukkiririzaamu nnyo ekyo olina okukimanya otherwise tusimbulire wano sooka ojjompe ku katambika nga sinnatandika kusala gwa kawala sooka owuliriza ogwakalenzi oba nga sinnakuwa mukisa gwa kusala gwa kawala wuliriza statement eyo kati mpita olwaki because bo ekyo kyebatafunamu tebaagala kigenda abantu abamu balina okufa industry eno ogenda mu maaso bo gye bali naye mukama gyabikola nga bo bagiremeseza okugenda mu maaso balina okufa kati mpita olwaki because bo ekyo kyebatafunamu tebaagala kigenda mu maaso naye nga nze nsina buzibu muntu nemba oba oli afunye kasita kiba nga ebirala ebijjirako bwe mba nkoze nnyo nange mbikola ki mbifunamu naye waliwo abantu bemuyita ba gatekeeper. This is a free economy. Singa ntegeka product yange omuntu n'agyagala togenda kusalawo etagenda nawe egenda so abo tubalinze ate nga bwemugambe mukama limbakola abamu atandise obbasuula nze nkubuulira mukama talya nguzi era nze amanya bampita waikibena nkugambye teri kyokola mu nzikiza kitajja tubeera mu ttaala lugenda kero olunaku olwo you will lose all the respect you had. Kankaddemu gumu mu nsonyiwo bakeere ya leero kankaddemu gumu mukawulirize bulungi naddala ku statement wagambidde waliwo abantu abamu abalina okufa si Uganda okutereera wabula akakundi kaabwe akasaakaate kaabwe music industry okutereera njizeemu gumu abantu abamu balina okufa industry eno ogenda mu maaso bo gye bali naye mukama gyabikola nga bo bagiremeseza okugenda mu maaso balina okufa kati mpita olwaki because bo ekyo kyebatafunamu tebaagala kigende mu maaso naye nga nze nsina buzibu muntu nemba oba oli afunye kasita kiba nga ebirala ebijjirako bwe mba nkoze nnyo nange mbikola ki mbifunamu naye waliwo abantu this is a free economy. Singa ntegeka product yange omuntu n'agyagala togenda kusalawo etagenda nawe egenda so abo tubalinze ate nga bwemugambe mukama limbakola abamu atandise obbasuula nze nkubuulira mukama talya nguzi era nze amanya bampita waikibena nkugambye teri kyokola mu nzikiza kitajja tubeera mu ttaala lugenda kero olunaku olwo you will lose all the respect you had. Yenze yekolera itongwa ndowooza tusimbulire wano waikibenda nkakasa mu muntu agingidde mumanyi omuntu gwayogerako alina okufa music industry okutereera ye His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Robert Sentamu simanyi oba amanyi obuzito bw'omuntu gwayogerako alina okusooka okufa music industry etereere oba amanyi obulabe n'emmundu n'abantu ababi n'emisota n'amasalambwa ageetoolodde omusajja oyo Bobi Wine singa olunaku olwaleero omuntu yenna akeera n'aga nti Bobi Wine yayinza obutatuuka 26 nga tannafa oba tolagudde nkiddamu oli ne bw'ajjanga musumba ayagala kwefuula akubajjada n'agamba sikiwa nti okutuuka mu 2026 Bobi Wine anaaba akyali mulamu oba tolagudde kitegeeza nti Bobi Wine atambulira mu kufa Bobi Wine atambulira mu bulabe lwakeesa lwabala nti n'enkyawe bamukubikira kikuluma bulumi wabula tekiyinza kukwekanza kubanga omanyi abantu badiiringa nabo ku Uganda weeri olunaku olwaleero ku bukambwe bw'abalwana Bobi Wine we bali olunaku olwaleero ne ku bukambwe bw'abanyigirizibwa abalwana Museveni we bali olunaku olwaleero n'okeera n'okola statement ey'ekikanga ekyo nga statement eyo yeekuusa ku genocide simanyi oba wategedde obulabe n'obuzito
obukirimu teweerabira nti abasajja b'okolera bakivuga bwe bati nti ono wa Buganda si waffe era nammwe mwenna okubayita babagamba nti mwesibye ku wa Buganda nga ffe Banyarwanda bannammwe tuli wano kakati Babaganda nkiddamu Babaganda n'abanyigirizibwa beekolamu eggwanga limu era ng'ekigambo busosoze nga Museveni bwe yakizimba gwe bwogeera n'ovuga statement eyo bakulabira ddala nga kyekyo kyekimu ky'ovuga bakulabira ddala nga kyekintu kyekimu ky'oli mu kuvuga kye bayita genocide. Tomanyi buzito bwa statement gye wakoze, tomanyi singa bukyenca Kyagulanyi ne we basiba musibe kubanga Kyagulanyi n'okumusiba obusibi n'omuteeka mu kkomera Waikibenda wuliriza sikuvuma nkubuulirira wallahi yamungu abantu basensinga nti ekiddako kubeera kumutta yensonga lwaki ne bagamba Bugambi nti Kyagulanyi bamusibye abamwagala batandikirawo okwegugunga si lwakuba nti babadde bamisinga ebibwatuka si lwakuba nti ewaabwe babadde tebakuma sigiri baagala kukuma ku muliro naye nga batidde ekigenda okukolebwa ku musajja waabwe nga balina okuteekawo mangu embeera golowooza abo abatidde nga balina okukola ekisoboka okutaasa muganda waabwe oba omununuzi waabwe ku buli mbeera basobola okutunuulira obutunuulizi omuntu nga gwe yakola statement ng'eyo nkijje ne mu kufa kuba obadde olowooza nti kino kyendi mu kwogerako kikuleetera buzibu nga Bobi Wine afudde bufi nedda nkijje ne mu kufa Waikibenda gwe muli bw'otunula obulungi olaba nga singa Bobi Wine bakeera ne bamusiba abantu abatandika okwegugunga basobola okutunuulira obutunuulizi oba ekikyamu kyonna singa kiswera ne kituuka ku His Excellency Bobi Wine basobola okutunuulira obutunuulizi. Waikibenda mulimu embeera eno gye babataddemu nkiddamu bano abaana sigenda kubanenya nnyo bano abaana musajja Museveni abakozesezza ensobi z'otannalaba bakimanyidde ddala bulungi nti abo abaana nabo kuno bazibuzi wadde babazaalidde kuno bakimanyi nti kuno tebayinaako bijja bakimanyi nti kuno tebayinaako waabwe families ze balina ewaabwe maama taata ayina ekinene oba asisa ekinene nnyo jjajja ajja abaleekaanira mu matu mwesibye ku Baganda Abaganda tebatwagala mujjukire gye twabajja twalundanga nte Abaganda nga tebatukkiriza na kusemberera ku lujjuliro bwabwe iye maama kakati mwekubidde ku saidi y'Abaganda ffe Banyarwanda bannammwe ababawonya okubeera abapakasi ababawonya okubeera abalaalo mutukubye omugongo eyo ye kodi Museveni gy'asinga okukozesa ku baana abo kyova olaba naye ajjidde mu kodi era g'obusosoze mawanga nti batuyinako obusungu n'obukyayi. Waikibenda totandika lutalo lw'amawanga Waikibenda totandika lutalo lw'amawanga tomanyi buzito bwa statement gy'oyogedde oyo Bobi Wine ayina abalabe bangi nnyo ab'omunda n'ab'ebweru ne muba mutuukako mulimu abalabe be watya nga Bobi Wine bakkedde ne bamukubikira nti mulambo statement eyo ogenda giddawo. Waikibenda ozimbye essomero simanyi oba goli zimbye oba wali wakutaddemu ssente naye nze mmanyi kimu nti muganda wange asobodde okukuba akadongo n'akajjamu essomero ng'ayita mu buwagizi abantu bwe bamuwadde. Waikibenda you may end up like basajja ba Idi Amin Ekibera like basajja ba General Idi Amin Ekibera bali awo Ekibera mu ghetto ze Kenya basulanga emikwesese basula mikwesese ng'emmese gye basula waggulu gye beeyalira wansi emyala gitwala mukoka ate akyuma. Waikibenda osobola n'okutuuka okunoonya kukweka jjukira ofaanana abatutigumbula naye wakati mu kutigumbulwa olaga nti owaffe gwe tuleese alina kufa ani ayinza okukukweka nga Uganda etabangusi. Statement ng'ezo osobola ozikola mu nsi nga Bungereza osobola zikola mu nsi nga America ate losano zikola mu nsi nga Kenya ezitebenkedde naye mu nsi nga Uganda abasajja mwe batusiga olutalo lw'amawanga abasajja mwe batutemeratemeramu abasajja mwe batwawulirayawuliramu abasajja mwe batunyigiririza abasajja mwe batukoleddeko ebikolobero okukola statement ng'eyo ng'ofaanana bo osobola okubeera nga eritumwino eritumwino bwe yafa abantu bakola ki kati ate gwe balina obusobozi obutuukako
Nkiddamu mukaseera nga waliwo okwegugunga, mukaseera nga waliwo obutali butebenkevu, bantu batono abakolera ebintu wansi w'amateeka. Kubanga n'omukyala gw'obadde omanya agoberera amateeka era atasobola yadde n'okuwemula ku kyalo nti omusango omutono ennyo ndowooza gunaaba gwakuwemula, naye atasobola na kuwemula ku kyalo, asobola okubba enkota y'ettooke. Kitegeeza nti mu kaseera ako buli ekikolebwa kibeera kiri bweru w'amateeka. Era y'ensonga lwaki abantu be batera okukikwatiramu, batera okuvundirayo. Waikibenda nze yeekolera itongwa, ntambulidde ku luguudo lwe bayita Ensokkusinga. Music industry yo gy'olimu gwe gy'ogamba nti gy'olwanirira, gy'ogamba nti gy'olumirirwa, ngimanyi okusinga. Kuba nze nafuluma nayo mu lubuto lwa nnyabo, nenjanalizingiranga ku ssomero, nensoma obwa producer nga ndi kaana kato, nensoma obw'okumanaginga nga ndi kaana kato, nensoma obwa kitunzi nga ndi kaana kato, nga sibisomeddeyo mu masomero gammwe simanyanga Makerere Business School, nga nsomye pulakitiko ngikusinga ogimanya. Kubanga mu music industry wakaleetayo omuyimbi omu bwe bayita Drekali yakuddukako. Singa nkeera n'enkumenyera omuwendo gw'abayimbi bendeese oba n'abayimbi abanene benkoze nabo, leba beba probota mu field zonna eza music industry nkozeeyo, oyinza okugamba jjajja kantuula onyumye. Buli kye nkugamba nkirinako experience. Njagala onoonyereze nnyo omusajja gwe baayitanga Peterson Mutebi, eyali omuyimbi Nakinku. Njagala onoonyereze ku musajja artistic director, the first artistic director ku National Theatre, baamuyitanga Byron Kawadwa. Yafa atya? Njagala onoonyereze ku musajja gwe bayita Christopher Sebadduka, yatuuka n'okukyusa amannya mmwe ne muga nti jjajja w'abayimbi Christopher Sebadduka. Bamuziika Masaka naye nga baali tebamuzaala Masaka, baali bamuzaala Luweero. Noonya olumbe olwatwala Christopher Sebadduka Masaka atuuke n'okukyusa amannya gaago obuzaale. Onoonyereze ku mwami gwe bayita Peetero Baligidde, oba mmwe abangi gwe muyita Peter Baligidde, eyayimba agawalaggana mu nkoola. Nkubuulira si mu bubi tomanyi buzito na bukambwe bwa statement gy'okoze. Era ensonga lwaki nsazeewo kino ekintu nki-highlighting nkulabule nti bw'oba osobola okumenyawo ebigambo byo mu mwoyo gwa Bwasseruganda ng'omuvubuka gwe nalaba ng'otandika, bimenyewo era weetondere ensi. Ekintu ekyo kitegeeza genocide. Bakulaba gwakyogera ofaanana ababanyigiriza era ababattidde abaana. Gw'okyogerako gw'oyagala naye afe, balaba ke katiika abwo ak'ekibiriiti alwogerako si yaluleeta. Bukyanga Kyagulanyi oyo alannamye, bukyanga Kyagulanyi oyo ali mu kkomera. Nze yeekolera itongo obwo bwe butambi bw'enzija okuzza nti bano be ba influencer. Gavumenti be yagula okuinfluensinga enfa ya Kyagulanyi. Nkiddamu nze yeekolera itongwa ne bukyanga Kyagulanyi alannamye, ntandikira ku butambi obwo nti bano be ba influencer simanyi. Bwensi osobola giddawa ate ne bwemba simobilizinze nti yemmwe ba influencer, b'abantu babalaba kyokka mu kubalaba balaba ate mufaanana bali. Wallahi ya Mungu waikibenda mu mukwano omungi. Nze kugamba ndi mukulu ze tambulidde ku luguudo lwe bayita ensi. Bino ebintu mbimanyo bikusinga. Teweeraba okunsinga ssente n'obunene n'obuwanvu oyagala okunkwata mu kirevu mpuliriza. Omukadde w'oku kyalo yesinga akugamba nti yanula ng'ekutte waggulu, yanulirawo kubanga ye amanyi kalenge waakwata n'aleeta enkuba enaaba enkambwe etaakye. Nkubuulidde ogazzodidde mugamba nti temwagala gatta music industry mu politics wammwe, naye ate mwagala nnyo music industry mugigatte mu politics. Lwe waliwo omulyo ffe tetujja kulabanga muyimbi. Bwe mubanga muli balunzi bante, entalo ze ez'ekirungi kyente tozireetanga mu nsonga za ggwanga. Bobi Wine takyali muyimbi, lwaki yeeteeka mu by'abayimbi?
Bobi Wine sente ezo ze yali ayogerako teyazoogerako lwakuba ziriiriddwa bayimbi. Ne bwe zaali badde nga ziriiriddwa bavubi. Ne bwe zaali badde nga ziriiriddwa basimi ba ttooyi. Ne bwe ziba zaaliriiriddwa abacuula. Ne bwe ziba zaaliriiriddwa abagogola emifula ejjeja KCCA. Era baali badde questionable. Tetubagambako ng'abayimbi. Tubagambako nga bannayuganda ba individuals nti abanga omugaati gw'eggwanga mulya gwaki mwekka. Osazeewo omugaati gw'eggwanga oguvugemu Range Rover ng'emulago teri mpeke. Osazeewo omugaati gw'eggwanga oguzimbemu essomero banaasomerayo baani ng'abalina okusomerayo balwadde bonna n'okufa baafa abamu. Baaboogerako nga bannayuganda abezzizza oba abeekomezza omugaati gw'eggwanga mu bwomu. Tebaboogerako ng'abayimbi. Omusajja teyabagambako ng'abayimbi. Waikibena ne bw'aba yakugambako ng'omuyimbi. Eby'ekiyimbi tobimanyi nti ye yagamba nti politics ali mu music industry. N'okusinga politics yennyini ali mu ssetteeserezo palamenti. Noonya olwattamanyi. Muddaawo ne mujejembuka n'abasudde yafa kabenje yali cupa. Noonya olwattamanyi. Nkubuulira. Nkugamba. Senga statement ye ebadde yansa. Walinoonyezza engeri George Fraser nga neefuluma ng'ewooma. Atunda ayolesa yatera okumazaawo. Oba enfumba embi yeedibya mutere. Olaba abakyala abafumba emmere mu sawuli yaako mu Soweto basinga Serena Hotel okufumba. N'emmere yaabwe ya 3,000 eya Serena Hotel ya 10,000. Packaging mu marketing, it is the first weapon. Kiyinza n'okuba nga it is the best weapon. Packaging mu marketing kintu kikulu nnyo ate nga kya muwendo nnyo Waikibenda. Walinoonyezza engeri gy'olaga Bobi Wine obutali bumativu bwo ku ssente ze yeemulugunyako ez'omuwi w'omusolo ze yalya nga totaddeemu kigambo kufa. Singa okyogeredde mu bantu abasiru kyali baddokke sikunze itongwa. Eyo genocide gy'oyagala okuleeta mu Uganda. Ogwo omuliro Benda gw'oyagala okuleeta mu Uganda golooza Bobi Wine singa bukyangala kati nzo nzirawa. Kale bali boosobola obbakwa nze itongo nzirawa. Omumanyi ebyange. Tomumanyi? Onneerabidde. Empinsa bika. Nze oyinza kunzirawa. Katugambe Bukedde afudde. Bagamu ku byafudde. Bamusanze mu buliri afudde. Bamututte mu kkomera bamusibye. Bannayuganda osobola bagamba ki? Nga bwe mugamba abantu abali ku opposition nga boogera ku by'obufuzi. Oyina ekyokufiirwa, toyingira mu byabufuzi. Nammwe abayina ekyokufiirwa mubiyingiremu nga muli ku side entuufu. Era mubiyingiremu nga mubyogerako mu butuufu. Otherwise, you may end up like basajja ba Idi Amin Ekibera mu ghetto ze Kenya. Kyasobola okukomerera nga basajja ba Idi Amin Ekibera mu ghetto ze Kenya. Njagala obategezaako mulekeraawo n'okutobeekereza. Okutobeekereza kwe kubanga oyina ky'obadde ofunye mu bantu mu bulungi. Nojja otobeekerezaamu ennyingi z'otategedde zivuddewa. Y'ensonga lwaki tukubiriza abantu okulyanga ssente gye bamaze okukolerera. Ssente ey'obwereere gwe mwana muwala ng'omusajja agikuwa alina ky'agenda okukuwereba. Gwe mwana mulenzi Sugar Mami oyo akuwa ssente ey'obwereere wamukebeza alina ky'agenda okukuwereba. Mwegendereze nnyo ssente ey'obwereere. Mpaako ku ssimu ensooka enzijemu abantu akatambi kano katono. Bayinza okugamba waliwo abatwegasseeko oluvannyuma bayinza okugamba era obwana bwa Nuupu bubuukira buli omu ye nnyoko nga simubuukirangako. Ana bwa Nuupu bubuukira buli omu. Genocide. Waliwo abantu abamu abalina okufa. Abantu abamu abalina okufa. Industry eno genda mu maaso. Bw'olugye bali ni Mukama gy'abikola.
nga bo bagiremesezza okugenda mu maaso balina okufa kati mpita awo lwaki because bo kye batafunamu tebaagala kigende mu maaso naye nga nze nsiina buzibu muntu nemba oba oli afunye kasita kiba nga ebirala ebijjirako bwe mba nkoze nnyo nange mbikola ki mbifunamu naye waliwo abantu bemuyita ba gatekeeper. This is a free economy. Singa nfunte akagatto katutuuse kubanga oyinza okugamba era bo baalabye ng'era be beeyisa obubi ne bagira zenna yatudde ku linnya akagatto katutuuse nkwesoose nkiddamu akagatto katutuuse nkwesoose bw'oba obadde oyagala kikosa mbw akozesezza amagezi mangi nnyo yenna anajja kiripira nga mumanya yeeyisa bubi mu music industry akagatto katutuuse era tukambazza Bobi Wine waffe naye tomanyi buzito bwa statement gy'okoze nze nno nga mukulu wo nkuwa buwi magezi noonya engeri gy'omenyawo ebigambo byo Wyke Benda nkiddamu Benda noonya engeri gy'omenyawo ebigambo byo era obagambe obusungu bwanninnyeko bwampitiridde n'enjogera ebitajjansa naye nze kennyini Wyke Benda mmenyawo ebigambo byange owuliriza muganda wange nze kennyini Wyke Benda mmenyawo ebigambo byange otherwise abantu abamu abo balina okufa genocide eyo gy'oli mu kufyuminga muyinza okubaamu abaana bo muyinza okubaamu mukyala wo muyinza okubaamu maama wo muyinza okubaamu jjajjaawo muyinza okubaamu emmaali yo muyinza okubaamu ebyobugagga byo kakati nno nze nkulabulanga mukulu wo mmenyawo ebigambo bye wayogedde abantu bagenda kujja bagambe Benda ye waffe n'okunvuma banvume munnange nze bamanyiira okunvuma obubi maama ojja nti be banfumbira ate nno oli akuvuma obubi nga muvubuka mulungi talina mwana ku nsi n'omubuuza gwe obulungi buggasizza ki oweeseza ffe babi batuzaalidde abaana oweeseza ffe n'osanga n'omuwala agamba nti mulungi nga bbawo akuba mabulooka bwe biba si musango naye abo bagenda kukuvumirako naye nga statement eyo bagikulekedde gwe ofaafaagane nayo gwalina okuzikiza statement eyo mu mutima mulungi njogeredde mu mukwano omungi kubanga ne bikyuka ne bukyangaala nnamye nze nsobolera okwegwa gwe tosobola kumbula nze Itongwa nga nkwagadde nze nkubuulidde tosobola kumbula nga nkwagadde ne bw'oba otambula ne bakanyama bameka ndowooza omanyi kyekitegeeza okubeera nga yeggwe Itongwa ndowooza omanyi olugero lw'erinnya eryo ndowooza omanyi kyekitegeeza menyawo ebigambo byo otherwise oli ku minzaani ne bamusiba obusibi omubutwala eruuka ti maama baaba no nze nja kujjanjiba muli seemu maama baaba no bannannyini nsi abagamba nti owaffaafe ati baabo ne bamukwata bukwasi simanyi gy'olidde abantu na busungu bwabwe nze yeekolya Itongwa neegendedde ebutambala ewaffe ku nkuzi
Waikibenda agenda onoonye b'osiriwalirako His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine si saizi yo. Munoonya comeback, munoonya okubuukira abantu, munoonya ebyokuddamu naye ate temubiina. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine His Excellency bw'ebanga corporate yagaana tosabira muntu kufa kubanga naawe tomanyi lunaku ki. Oyinza okuva mu nnyumba yo n'ogenda wali n'okutuka. So ffe tukulabudde bulabuzi. Tukulabudde bulabuzi naye nga twongera okujjukiza n'okutegeeza byokola ojja bisasulira one time. Oyinza okukola ng'oyagala akasente kuva wa mwami Tebuhabulwa, akasente n'okafuna naye ate eggwanga lyoli abantu b'obeeramu nange abantu baba abaki ennaku zino abantu abatakyalina mu mutima gitya, abantu abatakyalina mu mutima gagamba nti bannaye kino kyenkola kikyamu. Abantu beewuunyisa naye nga baganda bange mikwano gyange bigambo byebyo.